wegama enkuba bw'otunuulira omusajja bw'oba ogenda kuwasa omukazi towasa mukazi kubanga yaliwo kubanga yagenda okukkiriza kankigerete bwe nti embeera gy'olimu ey'obwavu waliwo omuwala gw'olaba nga tasobola kukkiriza n'olaba omuwala asobola okukkiriza nga mwenkana embeera nogamba ono yajja okunzikiriza gwe mba mpasa olwo si rubirizi eyo naye nga si rubiriziro si rubiriziwo omuntu tomwagala naye mbeera kati embeera yekuleetedde okuwasa nawo ekyobulabe kye kino bw'olifuna ogenda kuddayo okunoonya eyandikukkiriza ng'olina ekyo gyekiri okuwasa aliwo ye mukazi gw'okuze naye ku kyalo okula omulaba yali aveire baawo totambula kuva ku kyalo kyebando kati kangeze azin tolina exposed naye singa okeera ku makya noova ekyebando ne bakutwalako mu bifo ebirala oganango banino nga wali abawala tolina mulala gwe wali olabye okusukka oyo because olimu environment y'abaddugavu tolabanga kubeeru ku comparing ogamente naye ono mwagadde nga ndabye byonna aba ssente abaki bonna bonna waliyo omuntu alabye byonna nga tolina kyomugamba ng'omukazi oyo gwawasizza ye mukazi gwayagala si lwakuba talabangayo mulala naye ye mukazi omubeezi agattako ne kali amusaanira kati omubeezi ery'oluzungu egamba ehelpa nga wakakwana tandika okwasesinga help oyo oba ddala anaabeera awo